neewuunya gavumenti eyaffe ey'abantu getumanyi nti yali badde y'abantu abeeyita nti balonde ate okufuuka abatemuzi b'abantu kiba kinnuma. Era nze neewuunya gavumenti yali kyosizza kati nga omuduumizi wa poliisi ow'amagye okugamba nti nno emmundu ziri mu ggwanga. Nze neewuunya na ku kino eky'abasiraamu nti zitta abantu naye tezimanyi gye ziva. Okukwata Omumbere n'amuteeka mu kkomera si ansa, wabula waliwo ensonga eziruma abannakaseese bennyini. So nsaba Pulezidenti Museveni aveeyo atutegeeze mbeera ki gy'alabye okulaba ng'asobola okuba ng'asiba Omumbere. So tuvuddeyo nga tusaba nga ffe Bannayuganda babanga okutte ku Bwakabaka bw'e Kaseese n'obwa Buganda osobola okukola ki kubukwatako. Kati ffenna tulaga obulumi nga tuli wamu. Gavumenti eteese n'omusinga kubanga ekyokumukwata si kyekikulu, ekyokumukwasa kyo kyamukwasizza. Gavumenti esooka eve ku by'omusinga enoonyereze ku byabaddewo kati so si biri eby'emabega ebyayita mu kalulu kali akaggwa. Gavumenti ya Mwami Museveni yakoowa, tekyalina kuwabula olabira ku by'Emakerere ye yeekolera Mimi Nasema. Ali ku kigambo Mimi Nasema ye kyayogera kyakola kikyakola, tasooka kwebuuza, yafuuka nakyemalira. Afuba okumanya abantu kye baagala so si ye kyayagala. Bw'anaalowooza nti ye kyayagala kye tugenda okutambulirako okujjako nga olutalo agenda kulukomyawo bukomya kubanga abantu tuli bakoowu.